Webale nnyo Robert ate mu malala getulina ebibiina by'obwannakyewa bidduukiridde abatuuze ng'omulina abakadde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ebibiina by'obwannakyewa bidduukiridde abatuuze n'ebintu ebikozesebwa mu mbeera ya bulijjo ebigenda obbayisa mu kisiibo. Mubeeramu akawunga kilo 5. Olwaliwo bw'olya akawunga luli ng'olya kaceere luli ng'obwotyo. Kale nno tweyanziza nnyo bannaffe abatuvujjirira. Mwebale nnyo mwebale. Bano babadde Basabye ekisangibwa Makindye Ssaabagabo ng'omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'ab'ebyokwerinda. Bino essira biritadde ku bakadde kuba be basinga okubeera abeetaavu. Eyo egenze wa mukulu Vincent alina n'omukisa soni tweyanzeege. Bano nga bakulembeddwamu Kimera Mutebi bategeezezza nti no bakikoze olw'embeera abantu gye bayitamu nga ne tuli babawadde balisuubira okulikozesaako omwezi mulamba. Abantu bangi nnyo babonaabona, abantu basula tebalidde, abantu tebalina ssente ze batwala mu malwaliro, abantu balina kibajjanjaba n'ekyokwebika tebakirina. Kati ekikulu kye tuliko ku ssaawa zino kukola ku mindset z'abantu. Abantu abasinga obungi tebalina kyakola, ebintu bibasobedde. Bo abatwala divisioni y'e Masajja nga bakulembeddwamu Meya John Baptist Kiyaga beebazizza enteekateeka eno. Omuntu yenna addiza ku kyayina omulala kiba kikulu, kiba kinene. Sheeka abantu ffenna abaliwo, abantu osanga omuntu omu ng'asobola okuyamba ffenna tugaata n'okukyala obulamu ne bukyuka naye nga yeerowoozaako yekka. Nze Yudaya Namyalo, Bukedde TV.